abatulaba abalungi mwenna abadde Mix Media muje baliko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President Masaka City bambi likinga commentinga subscribinga okone ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo entumirako abantu abali e Qatar abali e Dubai South Africa abali Tanzania abali e Toronto Canada USA mwenna mbaagala nnyo n'abali ewaffe wane waka ku butaka e Masaka e Mukono Embalala Nisima Grace nkutumirako nnyo Shira Rose Kasagaddeewo mbaagala nnyo n'ejjali ya undergarments ebikumba byonna birina bunikazi bubokisa bulegingi bupatula bonna buli obugoye obwamalayo bonna bubikini bonna bulina olunaku luno olwaleero ndi wano ndina omusajja ono Fangoni boy nze ne mwetira Fangoni soja ayagala Fango naye tabeera mu kibira ansobeera asula mu nnyumba kyekyenjawulo kyalina nga tuli wano olunaku olwero tugenda kwogera ku bintu nga 2-3 asooka tubuliremu ye ekivulu yakiraba kitya okuggulawo ekisaawe eky'omukulu Hamu yakiraba kitya ebintu byatambula bitya byali bitya nteekateeka yali etya ekisaawe baali bakiggulawo ku Lwamukaaga lwa wiiki eyo gye tukubye emabega nga lumu omwezi ogw'omukaaga 2024 ngenda basaba asooke ababuuzeeko omukulu sooka obuuze ku balabi badde Mix Media. Abalabi badde Next Media erinnya yenze Sams Legacy musayi gwa Fangoni ng'omukulu wakyogedde. Ate yali Legacy lyavaawa? Legacy omanyi mu bulamu omuntu abaako n'ebiruubirirwa eby'enjawulo kati n'erinnya lye weetuumye nalyo osigala ogoba kirooto kyobola nze njagala nnyo Fangoni. Tulina ebirooto tuli mu Promax eno season kyobola n'essaawa zino eno era ondeese wano eno lwa Fangoni singa era si Fangoni singa siri ku media yaffe eno ennungi. Nandikuleese enewe Fangoni biki ebifaayo soko tuwulire ebifaayo gwe tobiraba biki tubulireyo oyagala mmanya kyo tuweeyo ko nga 2-3 olimbega ffe tuli ba dictator bandongo tuyinza n'okukubira akayimba enkya ffe tuli ba dictator bandongo ennyimba tuyina nnyingi nnyo nga bw'okiwulira naye kakati otwaliza wamu ekivulu okuggulawo ekisaawe nga lumu ye Saturday yaggwa gye tukubye emabega omukolo gwali mulungi okujjako era ng'era abatatwagaliza abatulinyira mu waya oyinza obba ye gwe abamu ku bajjamu balinnya batya ate mu waya oyinza obba nga ye kubamu abajjako waya omuyimbi waffe aleme okuyimba era wetwali tubasiibuliridde nze siriimu ate ani yajjako waya ffe tubamanyi babuulire ffe abatatwagaliza tubamanyi katubaleke abajja abasamba mu waya bali bagambe ate omuyimbi takyalina kiddako naye ng'otwaliza wamu omukulu Hamu ye tumwebaza yategeka omukolo gwali mulungi nnyo. Tewali banafu era buli eyagenda mu kivulu kya Hamu yali yeesobola si bye bino bye mugamba biki mwenna mugende buli eyagendayo yali yeesobola era mu Uganda you are poor alone people have money abantu bayina ssente kyenyinza okugamba naye ng'abayimbi bayimba bulungi okujjako era nga womanyi ebivulu ebirala by'Abannayuganda bangamba liri pazo temwamukkiriza kuyimba mu abafangoni liri pazo alina oluyimba lwembu baluyita enkudi liri pazo muyimbi mulungi naye sifa abamugana okuyingira ffe tetwali ba security oluyimba bamugana kuyingira oba bamugana kuyimba byonna yamanyi byayogera basooka ne bamukwatira ku gate yeewozaako yenze liri paze yayimba enkudi yo yasoundinga naye nga ye omuyimbi abamu twali tetumumanyi anyway twamumanyako awo ng'akugamba genda ogule emmotoka biki n'asirika tuva ddi ku lujja muva ddi ku lujja baana bawala muva ddi ku lujja tolumanyi sirumanyi ennyimba ze manyi enkudi negenda ogule emmotoka ze nnyimba 2 ze manyi n'ennyimba endala naye agamba mwali mumuganya okuyimba mu abaana ba Fangoni top 10 mwali mumuganya top 10 kyenkubuuza kyonzira mu top 10 mwali mu bayimbi si muyimbi wa ggwanga ate ffe abaali bamaneja ba stage
mwali mumugenye kiro bali bagenda okuba enkudi nga alina okuba enkudi nga mumugamba togendayo eggaali zammwe nga zigamba togendayo ate ziri siggaali ffe tugenda tandika kale kozesa moto kuba muziyita ggaali abo bagoberezi omuntu omutuufu obaako ne bakyalibo b'otambula nabo ate tuli disciplined nnyo just lwakuba omuntu we baba bakumanyiiko ekibi baga kyoyoyoyoyo manyi abaana ba ghetto buli bamanyi ava mu ghetto muyaaye biki mbw tayagalangako mirembe ogambye muli disciplined ng'aliwo omulenzi omu owa Palaso eggaali gwe yakuba eŋŋuumi awo eggaali gwe kikyoyita eggaali abantu ababeera n'aliyeni abamubeera gwe kikyoyita eggaali abantu abamubeera kidaabo aliyeni anti yetalwana ndi kati boyo bamulwanira abayimbi abalala baziina oba tebaziina anti zo tezikuba abantu naye yammwe yakuba omuntu oyo aba ffe tetuyinza kuba muntu gwe atatuyinaako buzibu ekitegeeza mwali mumiinako obuzibu yeye yatuyinako obuzibu osanga ye yatukaka n'olwine lumukwata gwe walaba CEO yamukubye anti eri ggaali tunenya ggaali ya mukulu ye yafuna bibye ye yafuna shares osanga ye yamukuba balina obutakwatagana bwabwe nga abantu nga buli personal kyenyinza okugamba kati omukulu anaavayo ne yeetonda tajja kuvaayo kwetonda ffe tuli ba Anirule tuba mu Anirule Empire twetondera kyawo kye twakola ennyo naffe baatukuba baatugamba baba twajjira kumpi kati naye osanga oluyi lwagenda okujjirako naye ako bwe oluyimba ate mumuwalane okitegeera nga tumuwalanira ki ffe tuli ba dictator bandongo kati mu Fangon bipya ki ebiriyo mwinayo ennyimba tusubireyo endala nenkya tuyinza ottaayo olupya ffe tuli ba dictator bandongo luyimba ki gwe ennyimba olina z'otamanyi ndowooza walaba ffe twagalawo n'ekivvulu anti kyova olaba ow'enkudi yali ayagala nga yagenda okukuba enkudi ng'agenda ba top 10 bayimba ate kati ye yajja alina ennyimba bbiri n'oba alina luyimba lumu osobola okubasooka ne bayimba emisana Alien yategeka ekivvulu ku Freedom City nange kennyini naliyo naye nga Alien ennyimba z'alina taweza na nnyimba 50. lwaki wagenda lwansonga munene nali mwagala ku mutima naye lasta wafa kyali wafa afudde mu ghetto n'ensonga naye leka gamba nti noti n'oba olina ennyimba bbiri tosobola kuyimba kuteeka kibwana Uganda kisoboka mu Uganda kisoboka naye depends kati wenkudi yali asaanidde kuyimba kivulu yali asaanidde yali asaanidde naye si ye yalina okiggala kitegeeza ekyamulemesa si yali alina okuba si ye yalina okiggala stage manager yaba obimanyi naawe obadde mu industry eno obadde mu industry eno obimanyi stage manager yaba ya programize dda kati osanga ow'enkudi we yalina oyimbira enkudi ze ye teyaliiwo atuuse Palaso amulaba ku stage nga oli akimanyi nti Palaso lunaava ku stage Alien yagenda okuddako kati awo nga n'owoona abaani tojja kuddako ku stage already stage manager yaba yakoze atya yaba yamaze dda okumanya ani agwagenda okuzaako kati ow'enkudi obudde bwe bwali bumuyiseeko naye tafaayo tujja muyita nga tukoze show bubaka ki bw'omulekera ow'enkudi kyemugamba alekerawo ogenda ng'atwogerera amafuukuule embumbu biki violence let's promote peace tubeere wamu kubanga ne wanaagenda ng'ayeekyacwana ekivulu kyaggwa kyekyo nze kyennyinza omugamba naye akola ennyo enkudi azeeko era ennyimba ezitagasa ggwanga olulala tulabe ekiddako mu Uganda olina beera na hiiti tujja kuwa amatu naye bw'oba tolina hiiti muganda wange omanyi ba upcoming abali eyo wansi betutamanyi kati kyekyo alina okukola ennyo sobola waffe tuli ba dictator bandongo tukuba luyimba ku luyimba mu byobufuzi temuliyo ebyobufuzi tetubirimu ate nalulya mugamba mwakola ekibiina kye bayita gundi fuupu wagenda mu register of companies wakiraba kiri register yaliyo yakitongoza n'okitongoza era nga 2026 agamba ajja ng'ajja ngaani kuba pulezidenti ffe twagamba CEO yagamba dda ye teyasoma bagamba okubeera pulezidenti olina bba n'ebbaluwa y'emikaaga ekibiina kyaliwo mu bukyamu ekibiina tekiriwo mu bukyamu kubanga naawe osobola okkeera ku makya n'ogamba nkoze ekibiina kyange tewali ajja kukuba ku mukono
okitegedde ebyobufuzi tovola ne mu kayimba kaffe tugamba don't be loyal to any political party. Kyekyo kyennyini kyenyinza okugamba. Omukulu ng'ayogeza maanyi buno balinayo ekipya kye yazimbayo ate kipya ki batugamba alinayo za apartment eyo bagamba zaani zaali zize nati debate eriwa yali yeni si yali yeni si eyo debate kati tukakase bakakase zize zize wezitaba zize obuzibu mu bujjawa ne weziba zize obuzibu era buvaawa nedda abantu baagala okumanya zaani ani nnyinizo Gwelinda yennyini CEO ajja kiggambira lwaki mba mbotola ebyama. Anyway nga tuvuddeyo Champion Gudo naye yayimba Champion Gudo teyayimba naye just abaawoko ku kiddo ye bodyguard yasinga okitegeerayo yasobola okuba eŋŋumi Gudo gwe mugese mugeleta bato banne webenkana olwose nojjawo mbadde manyi nti aleete bakulu banne abakulu abali awo nti bali tumuwemu ggwe buli omu tumurankinga kati naye mu bato ye champion kyovula era ye champion number 1 ye top 10 ye top 8 ye top 9 ye top 6 ye top 1 Champion Gudo atuzaako ddi akayimba ajja kuzaako papa ki akoleyo dino omukulu kolabo kolabo ze tusiba tugala talinayo na mukulu njagala ombulire mujjalinayo na omukulu ajja muwange ekiseera kituuse omanyi omuzungu agamba nti no time tells kati time ejja kuteeringa agira akola nnyo naye alina osooka okukola nnyo alyoka akime kolabo. Kati ku kivulo ekyo nga tumaliriza bintu ki bewalaba ebipya bewali oludde okulaba mu ndongo ne mu kuggulawo ebisaawe bye nalaba ebipya abayimbi bajjumbira tekyaliko mboba political party kyoba political party ki abayimbi bajjumbira era wabalaba nga si ajja ababuuzaako mpola mpola nga tabayinaako buzibu abayimbi bajjumbira kyekyo ekivulo byebimu ku bivulo ebyakasinga ogatta abayimbi ne beesinkana ku venue y'emu ku lunaku lwe lumu bukyanga guno omwaka gutandika olinayo ekivulo ekirala ky'omanyi tino nga abayimbi nga we bali bangi nga we bali ku hamu kati kyekyo oba obumu bwe twagala era bwe balaba ne bayimba buli omu n'ayimba babasasula omanyi twayinza okuba babayita naye nga bamu bakyakukkuma babasasula ffe omukulu twamugambirawo saba akasente teyasaba nakyo sooka okikiriya teyasaba tetwalaveyo ng'akaaba nti abanja teyasaba akasente era ye kennyini n'owomubuuza agamba omukulu hamu byamukoledde byebingi omukulu ng'ayagala akasente si buli omu mbu n'ayagala akasente okitegeera wadde tugamba buli ekyetaagisa okuba omugagga nti yina naye mbulako sente okitegeera naye sente tezikumalangamu omukulu byakoze bingi nawe obimanyi omukulu abadde amuyita n'amuwa ne kasente bife ekivulu kati we yatuuka ku kivulu n'agamba tonsasula nze nja kuyimbira bwereere buli omu neyeewuunya byebyo naye by the way otuzze mu byagundi yadde Alien Mugabi olaba emmeeme gabagaba mu bayimbi era omuntu wavayo n'agaa nti Alien yali amumya aba alimbye kitegeera Fangoni Soja Fangoni Boy Fangoni Lester Mugabi ebyaddala Mugabi kubanze baide nali just nga omanye enkokola z'Abannayuganda enkokola zo ziri buli wamu ezo zibaawo n'owogabe ennyo nabajaga aye Mugabe kiri era oli aba alimbye tosagendeyo ng'olinamu w'olistaka n'akumma mpozi nga naye omusiŋŋanye takola ki kitegeera ng'embeera mbi bintu ki ebirala byewalaba ku kivulo ebyo byewalaba ebipya tewali nnyo kipya okugyako omukulu yakola bulungi ekisaawe emizannyo egy'enjawulo ne gibaawo akapiira wali kaaliwo wali eri abanyumira ekikonde bayimbi bannaffe baaliwo nga bakuba omuziki kyekyo obumu bwe twagala ka security tight byebyo. Okay, eggaali n'eggaali tezasisinkanamu awo nze nakubuuziza dda ki kyoyita eggaali awo babeera n'omukulu ababeera n'omukulu y'eggaali kati ffe tweyita mmotoka tetuli ggaali bannaye ono yakyogedde bannaye nga tumaliriza kuba kaki boolekera aba Fangoni osooka otumire ne ku bantu
sina nnyo bentumira. Sooka obalabe bubaka abafangoni omwaka guno basuubire ki? Ajasi tuli mu Promax. Ffe bye tugenda okukola tetusaana sooka ate byogerera. Ffe omuzungu agamba action speaks louder than words. We do the action, then mwe bannamawulire ne mubyogerako ate mulina ekya kyemutu tukola twogerako tewali kirala. Leka naawe tewali kirala twogerako tukuba lwali byebyo. Leka naawe nabyo bibaayo. Gwerinda bulinzi action. Ekisaawe bakigula omukulu era naye atuwaayo ku maaki. Maaki etya? Anatuwaayo naga nti Fangoni era genda zannyamu n'abeegundi. Ekyo tetunaba kirowoozaako kyonvuga speed. Bwe tunaba tulina kye tufumba era tujja kugamba oba tujja kuyita nga maaki gy'oyagala gyeri. Obadde oyinayo ttiimu tujja Ambalese obaleetere eyange. Y'abannamawulire tuba twagalazanya bannamawulire. Gwe gamba bugambi nti olabo batatujjire. Bannamasaka nedda tetubaagala. Ayo temubaagala tebamanyi mupiira. Tukuwa tufa tujuliriza ebitone ebiri wano. Kirungi. Anyway nga tumaliriza. Akatalekeka tumaliriza. Akatalekeka. Nkawe bannamawulire kawe bonna. Akatalekeka. Tukole nnyo. Kye nnyinza okubagamba keka akatalekeka. Tukole nnyo. Totumidde ku mwagalo? Asiina mwagalwa. Okakasa? Asiina. Oyinayo gwe wampa. Mutumireko. Siina gwe ntumira. Gwe njagala ne gwe saagala nze nkutumidde. Bane tetugenda sukkawo wano ye Sam Fangoni boy. Kitegedde. Fangoni soja. Kyekyo kyennyini. Naye maama ye yansobera nenawo okwakyamu. Okwakyamu. Oluma kakola. Akakola ke kaluwa. Tokamanyi oba goli wakano. Buli kimu kikola. Ffe tukola bitasoboka. Bwe mba mugamba mbu kakola. Ffe tujja tandika kulya miti bikola bya ovacado tukwakyemu. Okitegeera? Kyekyo. Banaye Sam. Ene bane tugenda sukkawo wano mbadde ne Sam Fangoni boy, Fangoni soja. Omusajja ono ayagala Fangoni okuva ku mutima. Era ndowooza omulaba kakala tekeebulizaayo kaako wadde awagira Manchester yatutte ekikopo. Otandise. Naye kakala k'ekibira. Kakala k'ekibira kakano akambadde ne ku ngato weekali awo. Ndowooza Fangoni emuli mu musaayi ne mu mutwe ne mu bwongo buli wamu. Naye nga banne tetugenda sukkawo wano mubadde balabi balungi. Kantumireko abantu abali e Qatar, e Dubai, South Africa, Toronto, Abu Dhabi. Mbagala nnyo kola ekintu kimu bambi olayikinge osubscribinge okone ku kadobere ng'ofuna obubaka bonna tuba tutaddeyo. Nako lwaliro mbadde ne Sam Zono Fangoni boy. Lwakuba erinnya lyange tolimalayo Sam Zirigase. Sam Zirigase. Okitegeera. AKA Fangoni boy. Kyekyo. Tuba wali kabira. Abeera wali kabira naye ye njagala nange tuva wano tugenda ngulire ekyokunywa.